kyakiriza tugende ku kibuuzo kino. Wanagamba nti nina owooluganda lwange mukyala alina emyaka 36 tannaba kufumbirwa, naye abavubuka mu kitundu kyaffe abakozesa 36 kulaga nti emyaka gikoze eki gigendereddemu. Abavubuka mu kitundu kyaffe baagala nnyo abakyala abakola ng'alina kayingiza, agenda n'akola n'abako kayingiza, ng'ate emikisa gy'omukyala okukola mitonotono eyo waabwe gy'awangaalira. Kuno nga kwotadde nti famire yaffe si ey'abantu ennyo, ate nga n'owooluganda ono si yabadde yeetaba ennyo n'abantu, era nga n'embeera y'ebyenfuna si nnungi kwegamba ewaabwe baavu. Naye kati afuna okusoomozebwa okuva ewa taata we, amulangira nti wamalako yunivasite, omala okusoma ate tolina mulimu, ate tofumbirwanga. Agamba kino kyamusoomozanga nnyo, kyamunyiganga, n'ebiseera ebimu oluusi amuddamu taata we n'amuddamu n'eddoboozi erya waggulu, n'alabanga ate amujeemedde oba atagondedde muzadde mu mbeera eyo. Naye ebiseera ebimu taata abeera mulungi, nayogera naye bulungi. Kati abuuza nkoze ntya nazo n'agende mu bifo ebikolerwamu omuli abasajja n'abakyala, osanga gye banaamulabira asobole okufuna omwami anaamutwala, oba akola atya? Ekisooka nga kikulu kwe kuba nti mu nsi ze tuwangaaliramu tulabye nnyo abantu bakola amateeka nga bagakola olw'ebigendererwa by'abalala. Ekigendererwa ky'abazungu kwonoona nsi, bo tebamanyi Katonda, era abakulembeze oyinza okuga nti bali ku ddiini ya sitaani. Kyova olaba nti ensi zonna bazikubiriza bali ebisiyaga era agaana, ate nga abalina abantu balaba nti bali babatwala nga bakatonda baabwe, balabanga be balina buli kimu, be batabaawo bo tebakola ki, tebaawo. Kati ne baleeta amateeka amafu nga bagajja eyo ne bagateeka mu ffe, ne batatunuulira mbeera ya nsi yaabwe. Kati nawulira abagira etteeka libagenda okufulumya musajja kuwasa omukyala omu, naye tebatunuulira nti sensa si yaabwe yabalaga nti abakyala bangi. Ekyo kitegeeza ki? Abalala bagenzewa mbalesewa, abalala mbaleseewa. Ekyo tebakitunuulira. Oluusi abamu bakikola nti abasiraamu nabo bonga eddiini yaabwe ekkiriza abameka? 4. Nabo katubakotogere bawase omu. Naye kati mwannyinaze wuuyo bw'oba n'omwana wo ng'omuzadde wali agadde afumbirwe ku myaka emeka? Amaze yunivasite kale giba emyaka 22, 23. Kati myaka 36. Naam, 36 gwalina butuufu ayagala okufumbirwa, naye abasajja bakoze eki? Babuze. Ate si ye yekka, bangi abasussa 3 nga kwegamba abula kukwata bukwasi. Naam, kamwenge n'uno kanesibe kati ate mu nsi bweti amubuza abasajja ne bateekawo n'etteeka nti ebisiyaga si biki? Si bibi. Kitegeeza nti omuwendo gw'abakyala abatalina basajja bagenda kukola ki? Bagenda kweyongera. Bannamwandu bangi. Naam, abadibidde awaka batubogeddeko bangi. Abasajja okuwasa naam, ebimwetaagisa bingi afuna omulimu, kuba tujja kuwasa nga tulina ekirala omukyalo n'omusuzaawa, onoomuliisa ki, onoomwambaza otya,
kati abasajja ne baba ate mubawasa ne baba ate nabo baki batono abalina obusobozi obukola ki babuwasa ne batandika okujjamu endi endowooza noonya akola noonya ne baba nemubamu n'abataagala kukola njagala alina kati ebyo byonna bizibu byeyongera kuki ku bizibu waliwo ensi gyenawulirako ennaku zino ng'abakyala bangi nnyo era nga beekalakaasa tebalaba baki basajja kati tukoze tutya ebyo byonna okubirwanyisa solution eryeki teeka lya busiraamu wa illa tujja kukola biri naye mu kiseera kitono byongere kwonoona neteeka lijja kujja bagaye nti omuntu alina kuzaala bameka abantu bangi neyerabira nti ekyayina eri obukadde bimeka ate gye tujja omuceere eno eri abatono ennaku zino naye baga nti atwali tukomese naye tukikole ki kubanga abaana abobuwala nga baweddeyo batono ate abasajja baki bangi kati ebyo byonna katonda ye aba yateekawo etteeka lyalaba erina abayamba ila qiyami saa kati mwannyinaze oyo anoonya omusajja kyemukuutira akendeze ku bulombolombo kubanga bangi badiba lwa bulombolombo mukadde yazze katonda gwakuleetedde genda n'oyo naye oga nti sigenda na muzeeyi mpaka nawe sigenda na mukadde katonda gwakuleetedde awo wakuleetedde wabakyala babiri basatu oyo gwe okola ki naye ogwa njagala mwetandikire njagala wangenzeka ojja kubeera awo omuninde nga tajja olwabule njagala alina yakolamu ebyo byonna bwe bigaana katonda gwakuleetera gwoba okola ki kasita abanga wa ddiini yo lwaki nkitaddeko nga wa ddiini yo tali wa ddiini yo omwagaza ki tali wa ddiini yo omwagaza ki kati okunoonya abasajja n'omufuna kyetaagamu obugumiikiriza ogumiikiriza n'okusaba ennyo Allah n'okulaba abantu abalungi bayimaamu n'obatuukirira njagala musajja naye ate mugamba imaamu akunta fi hajatin mursila toyongerako njagala atalina njagala eyeevuga ebyo toyongerako ate ebyo byakiseera osobola omufuna enkya ne biggwawo enkya teriiwo abadde sente zimuweddeko kubanga ekigendererwa ky'obufumbo si kufuna sente yesi mulimu okusanyuka n'ebirala naye ate mulimu byofunamu ofuna abaana katonda ayinza okugasa nabo weekuuma otebenkera tofuuka kapiira buli akuba n'akazeeno toba na kitiibwa kyonna kati mwannyinaze nemugamba nti asabe nnyo Allah alabe abantu ab'ekika kye bashenga abatuukirire alabe bayimaamu akole mu buwangwa waliwo obutali bubi ngeri bafuna batya omusajja obutakontana naki na busiraamu ogenda okukola simanyi yambalo enkunamyo simanyi okole biki biyinza obutakuyamba wabula kola Allah byayagala ojja kufuna omusajja kyokudda mu taata engeri etali nnungi
kyo kikyamu. Taata oba alina ensobi oba talina ekyo kikyamu. Obusiraamu bwatulagira birrul walidain, kulongoosa eri abaki, eri abazadde. wa bil walidaini ihsana, kulongoosa eri abazadde. Fala taqul lahuma uffin. Uffi kyekigambo kyonna ekitali kirungi tokigamba muzadde. Kati nawe okutuuka okwewulira nti nootya nkoze ensobi, kitegeeza era kyonkozese si kirungi. Taata mu aba akwagaliza ekyo kimu. Ekyokubiri, ensobi z'abazadde tuzijjawo tutya, nakyo kyetaaga okukiraba inshaallah. Kale Sheikh mbadde nsaba obudde bwobweddeyo tuva ku busembayo tusibwe then obwaka obusembayo kwa kuyiga busiraamu. Tufube nnyo abaana tubasomesa obusiraamu, tubasomesa obusiraamu, twagale obusiraamu, tubukulembeze tubukolereko.